Olunaku lw'eggulo omulamuzi Lawrence Kidudu nga yakulira kkooti ewozesa abalyake yasingisizza abantu basatu emisango emuli obulyake okozesa obuwoofiisi ssaako okufiiriza gavumenti ensimbi. Bano baatwalibwa kaliisoliiso wa gavumenti mu kkooti eno oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya ku ngeri oluguudo luva Mukono-Katosi gye lwali lukoleddwamu. Mu bano mwe mwabadde omusuubuzi Apolo Ssenkeeto ono alangirwa okwekomya obuwumbi 2 mu buna n'obukadde lusanvu. Kati omulamuzi Kidudu amusindise mu kkomera Luzira amaleyo emyaka 10 beddu. Abalala abasingisiddwa omusango ogw'okufiiriza eggwanga ensimbi ssaako okukozesa obubi woofiisi be Bajoyo Semugomba ne Wilberforce Ssekanjago nga bano basindikiddwa mu kabulabumuliro bamaleyo emyaka 5 buli omu. Omulamuzi Kidudu agambye nti okusaba kw'abasatu bano baweebwe ekibonerezo ekisaamusaamu tekikola kubanga singa kikolebwa kyakuwa eggwanga ekifaananyi ekibi. Omulamuzi wabula aganya okusaba kwa kaliisoliiso wa gavumenti bano okusasula ensimbi zino ng'agamba kitewaliwo okunoonyereza kumala kwekasa nsimbi ezaayonoonebwa. Abasindikiddwa mu kabulabumuliro omulamuzi abawadde amagezi okujulira bwe banga tamatidde. Mukyala wa Apolo Ssenkeeto aliko byayogedde. Ne ebintu bye tuyiseemu really mu myaka gino emina nga really Apolo kyamuleetamu mu byino eby'enguudo ezokulaba nti no akola difference in his community. Naye honestly ebintu judge byamutaddeko really si bituufu because omwami oyo si mubbi si fraudster si bintu byonna ebyo byamugambye naye ddala abamumanyi yes mwami mukristaayo ne mu America yali mu Bible College nawana akomyewo era ali mu Bible University ndoza mundaba ng'omukyala ategeera muno nina degrees zange biki sobola kumaringa musajja ali bintu ebyo in all honesty. Kati nga ffe abatali balamuzi abatali balooya tugenda kusabira kisabire omuntu waffe abeereyo. Bwe nkubako ssente mba nkufiirizza naye mu judgment y'emu omulamuzi agamba tutewaliwo loosi kuyunula kyeyavudde ate abalala abana kwega Ssenkeeto bawalanye muwalane babadde balina okulaga nti waliwo gwe bavunaana. Kkooti eno ekolera ku badonda ku ntoli z'abadonors erina okulaga nti erina beekutte ne bagira ki aba corruption. This is not justice and I'll never come back to this court.